Ssaabaminisita w'eggwanga Dr. Ruhakana Rugunda ng'ali wamu n'omuwandiisi w'ekibiina kya NRM Justin Lumumba avuddeyo n'ategeeza nga baminisita abajja n'abawandiisi ba gavumenti ab'enkalakkalira kw'otadde ne bammemba b'akakiiko ka NRM akasunsuzi kayite SEC baakugenda mu lusirika ekyankwanzi okusobola okulungamizibwa ku ngeri y'okuweerezaamu eggwanga. Ssaabaminisita ategeezezza ng'ezimu ku nsonga ezibatwala mwe muli okutema empenda ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu obunze gw'enguzi ogukudde ejjembe ensangi zino n'engeri gye bayinza okukwasaganyamu emirimu gya gavumenti okusobola okutwala eggwanga mu maaso. Na Central Executive Committee ejja kuteesa ku kintu kya enguzi kubanga kintu kikulu nnyo, kiri roadblock nene mu service delivery, so tujja kukiteesako tufune solutions. Ate ye Ssaabawandiisi w'ekibiina ekiri mu buyinza Justin Lumumba agumizza ababaka ba NRM abazze bagoba mu Paalamenti nti tebalina kuggwamu ssuubi olw'ensonga nti ekibiina kya kubalwanirira. Emisango 57 egyakasalibwawo naye nga ku misango 57 emisango 39 aba NRM ffe tumeze bali adde bagamba nti waliwo ebitaakolebwa bulungi naye 18 naffe batukubiddeyo. Mubeere bagumu, tujja bategeeza ebinaaba bigenda mu maaso naye nga aba NRM mwongere okwegumya eyo wansi kuba ne bwe kinaaba kitegeeza kudda eyo wansi tujja kusanga nti abatuwa obululu be baliyo era tujja basaba mutuwa obululu. Wabula ku nsonga y'okugenda mu lusirika ekyankwanzi ategeezezza nga bwe bagenda okwekkaanya engeri emirimu gye giyinza okukolwamu mu zi woofiisi okusobola okutuukiriza manifesto ya NRM. Twagala kukkaanya nti bano abakozi ba gavumenti ne baminisita nga bateeka manifesto yaffe mu nkola, ffe ng'ekibiina okuva ku ntikko n'abo ob'obukiiko wansi b'omulimu gwabwe mulimo ki? Si kulinda kalulu nga katuuse okuddayo okunnyonnyola nti kino tekyakolebwa. Tulina okuba nti buli omu akimanya, buli omu amanya ekigenda mu maaso nga tufuba nga tuli mu kaweefube ffenna nga bannayuganda okulaba nti buli munnayuganda atuuka ku mutindo oguba nti ennyingiza mu maka yeeyongera naddala nga bwe tuli nti twasalawo omwaka ogw'2020 buli munnayuganda alina okuba nga alina ennyingiza mu maka. Olusirika luno luwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 Julayi okutuuka nga 2 Agusto ng'era lugendereddwamu okukumaakuma bakulembeze okusobola okunogera eddagala ebizibu eby'enjawulo mu ggwanga. Kisakye Joan, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.